Ekitabo kya Kabakuuku essuula esooka. Omugugu Kabakuuku nnabbi gwe yalaba. Ayi Mukama, ndituusaawo okukaaba naawe nga tokkiriza kuwulira. Ngukaabirira olw'ebyekyejo so tokkiriza kulokola. Onjolesezaaki obutali butuukirivu n'otunuulira obukyamu, kubanga okunyaga n'ekyejo biri mu maaso gange, era waliwo empaka n'okuyomba kubaawo. Amateeka kyegavudde gaddirira, so n'omusango tegufulumanga n'akatono, kubanga omubi azingizza omutuukirivu, omusango kyeguva gufuluma nga gunyooleddwa. Mulabe mu mawanga, musseeyo omwoyo, mwewuunye nnyo nnyini, kubanga nkolera omulimu mu nnaku zammwe gwe mutalikkiriza newaakubadde nga mugubuuliddwa. Kubanga laba, ngolokosa Abakaludaaya, eggwanga eryo ekkakali eryanguyiriza, abasimba ennyiriri okutambula okubunya ensi bwenkana obugazi, okulya ennyumba ezitali zaabwe. Bantiisa, bakitiibwa, omusango gwabwe n'obukulu bwabwe biva eri bo bennyini, era embalaasi zaabwe zikirenga embiro, era nkambwe okusinga emisege egy'ekiro. N'abasajja baabwe abeebagala embalaasi bagoma, weewaawo abasajja baabwe abeebagala embalaasi bava wala, babuuka ng'empungu eyanguwa okulya. Bajja lwaki egyo bonna bavulumula amaaso gaabwe ng'embuyaga ez'ebuvanjuba, era bakuŋŋaanya abasibe ng'omusenyu. Weewaawo asekerera bakabaka, n'abakungu baba baakuduulirwa gy'ali. Aduulira buli kigo, kubanga atuuma enfuufu n'akimenya. Awo aliyita ng'awulukuka ng'embuyaga, era alisukkirira n'azza omusango. Ye amaanyi ge gabeera Katonda we. Gwe toli wa mirembe n'emirembe, Ayi Mukama Katonda wange, omutukuvu wange, tetulifa. Ayi Mukama, wamuteekerawo musango, naawe, Ayi Olwazi, wamunywereza kubuulirira. Gwe alina amaaso agayinza obulongoofu, obutatunuulira bubi, so toyinza kulaba bukyamu. Lwaki ggwe okutunuulira abo abakuusakuusa, n'osirika omubi bw'aliira ddala omuntu amusinga obutuukirivu, n'ofuula abantu ng'ebyennyanja era ng'ebintu ebyewalula ebitaliiko abifuga? Abakwata bonna n'eddobo, abatega mu muyaagwe, era abakuŋŋaanyiza mu kiragala kye, kyava asanyuka n'ajaguza. Kyava awaayo ssaddaaka eri omuyaagwe, n'ayotereza ekiragala kye obubaane, kubanga olw'ebyo omugabo gwe kyeguva guba ogwa ssava, emmere ye n'eba nnyingi. Kale kyaliva afuka omuyaagwe n'atalekaayo kutta amawanga olutata? Essuula ey'okubiri. Ndiyimirira wenkuumira ne neeteeka mu kigo, ne nnengera okulaba by'anaayogera nange, era bye mbanziramu eby'okwemulugunya kwange. Awo Mukama n'anziramu n'ayogera nti, wandiika okwolesebwa okwo okwole bulungi ku bipande, akusoma adduke embiro. Kubanga okwolesebwa okwo kukyali kwa ntuuko zaakwo ezaalagirwa, era kwanguwa okutuusa enkomerero, so tekulirimba. Newaakubadde nga kulwawo, kulindirirenga, kubanga tekulirema kujja, tekulirwawo. Laba, emmeeme ye yeegulumizizza, si nnongoofu mu ye, naye omutuukirivu aliba mulamu lwa kukkiriza kwe. Weewaawo, era omwenge mulyaza amaanyi. Musajja wa malala, era atatuula waka. Agaziya okwegomba kwe ng'amagombe, era alinga okufa, so tayinza kukkuta. Naye n'akuŋŋaanyiza gy'ali amawanga gonna, ne yeetuumira ebika byonna. Abo bonna tebalimugererako olugero ne bamukokkolerako ekikkokko ne boogera nti, zimusanze oyo ayaza ebyo ebitali bibye, alituusaawa? Era eyeebinika emisingo. Tebalimuka nga tomanyiridde abo abalikuluma? Tebalizuukuka abalikweraliikiriza naawe n'oba munyago gye bali? Kubanga wanyaga amawanga mangi, ekitundu kyonna ekifisseewo ku mawanga balikunyaga. Olw'omusaayi gw'abantu n'olw'ekyejo ekyagirirwa ensi n'ekibuga ne bonna abakibeeramu. Zimusanze oyo afunira ennyumba y'amagoba amabi, azimbe ekisu kye waggulu awonyezebwe mu mukono gw'obubi. Oteeserezza ennyumba y'ensonyi,
ng'omalawo amawanga mangi, era wasobya emmeeme yo ggwe, kubanga ejjinja liryogerera waggulu nga liyima mu kisenge, n'omuti guliriddamu nga guyima mu misekese. Zimusanze oyo azimba ekibuga n'omusaayi, n'anyweza ekibuga n'obutali butuukirivu. Laba, tekyava eri Mukama w'eggye abantu okutengejjera omuliro, n'amawanga okweyoyeseza obutaliimu, kubanga ensi erijjula okumanya ekitiibwa kya Mukama ng'amazzi bwe gasaanikira ku nnyanja. Zimusanze oyo awamu n'ebyokunywa n'oyongerako n'obutwa bwo, n'okutamiiza n'omutamiiza, olyoke otunuulire ensonyi zaabwe. Ojjudde ensonyi awaabanga ekitiibwa, naawe nnywa obeere ng'atali mukomole. Ekikompe eky'omu mukono gwa Mukama ogwa ddyo kirikyusibwa eri ggwe, n'ensonyi ez'obuwemu ziriba ku kitiibwa kyo. Kubanga ekyejo ekyagirirwa Lebanooni kirikubikkako, n'okuzikirira kw'ensolo ezabatiisanga, olw'omusaayi gw'abantu n'olw'ekyejo ekyagirirwa ensi n'ekibuga ne bonna abakituulamu. Ekifaananyi ekyole kigasa ki? Omukozi waakyo n'okwola n'akyola. Ekifaananyi ekisaanuuse n'omuyigiriza w'ebyobulimba bigasa ki? Omukozi w'omulimo gwe n'okwesiga n'akyesiga okukola essanamu ensiru. Zimusanze oyo agamba omuti nti zuukuka, agamba ejjinja essiru nti golokoka. Kino kinaayigiriza? Laba, kibikkiddwako zaabu ne ffeeza, so tewali mukka n'akamu kokka wakati mu kyo. Naye Mukama ali mu yeekaalu ye entukuvu, ensi zonna zibunire mu maaso ge. Essula eyokusatu. Okusaba kwa Kabakuuku nnabbi okw'ekisigiyonosi. Ayi Mukama, mpulidde ebigambo byo ne ntya. Ayi Mukama, zuukiza omulimo gwo wakati mu myaka, gumanyise wakati mu myaka. Awali obusungu, jjukira okusaasira. Katonda yajja ng'ava ku Temani, era omutukuvu yajja ng'ava ku lusozi Palani. Ekitiibwa kye kyabikka ku ggulu, ensi n'ejjula ettendo lye. N'okumasamasa kwe kwali ng'omusana, yalina amayembe nga gava mu mukono gwe, era omumwe mwali okukweka amaanyi ge. Kawumpuli yatambula okumukulembera, obusaale obw'omuliro ne bufuluma awali ebigere bye. Yayimirira n'agera ensi, yatunula n'agoba amawanga n'agassalamu. Ensozi ez'olubeerera ne zisaasaana, obusozi obutaggwaawo ne bukutama. Okutambula kwe kwali nga bwe kwabanga obw'edda. Nalaba eweema za Kusani nga zirabye ennaku, amagigi ag'ensi ya Midiyaani ne gakankana. Mukama yanyiigira emigga, obusungu bwo bwali ku migga, oba ekiruyi kyo ku nnyanja, n'okwebagala ne weebagala embalaasi zo, n'olinnya ku magaali go ag'obulokozi. Omutego gwo gwasowolerwa ddala, ebirayiro bye walayirira ebika byali kigambo kya nkalakkalira. Ensi wagyasaamu n'emigga, ensozi zaakulaba ne zitya, amataba ag'amazzi ne gayitawo, ennyanja yaleeta eddoboozi lyayo, n'eyimusa emikono gyayo waggulu. Enjuba n'omwezi ne biyimirira mu kifo kyabyo mwe bibeera, olw'okutangaala kw'obusaale bwo nga butambula, olw'okwakayakana kw'effumu lyo erimasamasa. Watambula okuyita mu nsi ng'oliko ekiruyi, n'owuula amawanga ng'oliko obusungu. Wafuluma okuleetera abantu bo obulokozi, okuleetera obulokozi oyo gwe wafukako amafuta. Wafumita omutwe ogw'omu nnyumba y'omubi, ng'oyerula omusingi okutuuka ne ku nsingo. Wafumita n'emiguma gye ye omutwe gw'abalwanyi be, bajja ng'embuyaga ez'akazimu okunsaasaanya. Okusanyuka kwabwe kulya mwavu kyama. Walinnya ennyanja n'embalaasi zo, entuumu ey'amazzi ag'amaanyi. Nawulira olubuto lwange ne lukankana, emimwa gyange ne gijugumirira eddoboozi lyo. Okuvunda ne kuyingira mu magumba gange, ne nkankanira mu kifo kyange. Mpumulire ku lunaku olw'okulabiramu ennaku, bwe zirisanga abantu abamutabaala ebibiina. Kubanga omutiini newaakubadde nga tegwanya, so n'emizabbibu nga tegiriiko bibala, ne bwe bateganira omuzeyituuni obwereere,
ennimiro ne zitaleeta mmere yonna, embuzi nga zimaliddwawo ku kisibo so nga tewali nte mu biraalo, era naye ndisanyukira Mukama, ndijaguliza Katonda ow'obulokozi bwange. Yakuwa Mukama ge maanyi gange, naye afuula ebigere byange okuba ng'eby'empeewo, era alintambuliza mu bifo byange ebigulumivu. Ya mukulu w'abayimbi ku bivuga byange ebirina enkoba.